Mugekyo kyaleero nnyini nsi agabudde abantu be etteeka ekkambwe kubabba amasannyalaze Liwedde ate etteeka ly'abapangisa ne landlord nalyo abantu liboogezza obwama. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atadde omukono ku tteeka erifuga eby'amasannyalaze mu ggwanga eriyitibwa Electricity Amendment Act ery'omwaka 2022. Parliament lyakolamu ennongoosereza omwezi ogwokuna omwaka guno nga lirimu ebibonerezo ebikakali eri ababbirira amasannyalaze. Etteeka lino lirimu ebibonerezo ebikakali eri ababba ebintu by'amasannyalaze gamba nga waya ezigatambuza, transformer n'ebirala, saako abantu abatema emiti ejja layini z'amasannyalaze. Mu tteeka lino omuntu anakwatibwa kooti n'emusingisa omusango gw'okubba ebintu by'amasannyalaze saako okwonoona layini z'amasannyalaze waakusiba emyaka 15 mu nkomyo oba okutanzibwa akawumbi kamu oba okukola ebibonerezo byomubiriri. Paalamenti bwe yali eyisa ennongoosereza mu tteeka eryo yagamba nti ebibonerezo bino ebikakali bisiddwawo olw'okulwanyisa omuze ogw'abantu aboonoona n'okubba ebintu by'amasannyalaze. Etteka lino liggyeewo enkizo kampuni ebaddeweebwa kampuni y'amasannyalaze ya Umeme ng'eyo nno yebadde erina yokka okutwala amasannyalaze mu makolero eri abantu kinnoomu n'ebifo ebitali bimu. Mu tteeka lino ebitongole ebitambuza amasannyalaze ebirala nabyo byaddembe kati okugatuusa mu bifo ebyo muli amakolero n'ebirala ebigeetaaga ebinaaba birambikiddwa minisita w'amasannyalaze. Museveni mu ngeri y'emu atadde omukono ku tteeka erifuga enkolagana y'abapangisa ne bannannyini bizimbe mu tteeka eryo ng'omupangisa ne nnannyini kizimbe kifuuse kya buwaze okukola endagaano ennyonnyola kalonda yenna bwe babakkaanyizaako okuli ensimbi ez'obupangisa ezinaasasulwanga buli mwezi n'ebirala. Etteeka lino era bannyini bizimbe bakugiddwa okusolozanga ensimbi z'obupangisa mu ssente engwira oba katugeze nga $, nga zirina kusolozebwanga mu siringi za wano, so ng'era balandlord baweereddwa ebbeetu okubawa ebintu by'omupangisa n'abanga lemereddwa okusasula ensimbi z'obupangisa mu bbanga lya nnaku 30. Landlord bw'aba wakwongeza nsimbi ez'obupangisa naye alina okulaalika omupangisa we mu bbanga lya nnaku 6 gy'emyezi 2, so ng'era ensimbi ezo talina kuzongeza kusukka bitundu 10 ku 100 ku nsumbi omupangisa z'abaasasula mu kiseera ekyo. Ebyo nga bikyali bityo, abakulembeze b'abasuubuzi mu kibuga Kampala basanyukidde nnyo omukulembeze w'eggwanga okuteeka omukono ku tteeka erifuga omupangisa ne landlord. Abasuubuzi bagamba nti oluvannyuma lwa pulezidenti okuteeka omukono ku tteeka eryo, gavumenti esaanye liteekese mu nkola bunnambiro kibataase bannannyini bizimbe abadde bakaabya akayirigombe. Ssente w'abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekya New Generation Arcade Traders Association John Kabanda agambye nti beekengeddemu nti yadde omukulembeze w'eggwanga etteeka lyataddeko omukono lyalifuuka ery'ekiguumaaza. N'ogenda ku poliisi ng'oggulawo omusango, poliisi n'egaana n'okuyingiza lifalensi yo n'egamba ddayo teese n'omupangisa. Naye nga mukimanyi bulungi nti balandiroodi ba wano tebateesa ebintu babikola bukozi by orders. So nkubira gavumenti omulanga nga pulezidenti bw'atadde omukono ku ndagaano eno aveeyo n'amaanyi mangi nnyo ye ne gavumenti ye bateekese etteeka lino baliteekese mu nkola. Bwe manaba tebakikoze bagenda kuba bakoose mu gaalumonde. Omwogezi w'ekibiina ekit'abasuubuzi ekya Kcca Yesitukiddemu agambye nti bwe etteeka eryo liteekeddwako omukono n'amateeka mangi wano mu Uganda gasigala ku mpapula ne gatassibwa mu nkola. Bakufulumya tebakuwadde warning bwe wabaawo obutakkaanya tewaliwo ntegeka yonna nti musooke mukole akakiiko mukkaanye gye twaliise mediation right away. Kufulumya bintu kubikasuka kubiwamba bitwala toli bijjayo. Really it has been so hostile. Ndowooza nti pulezidenti aluddewo ne better late than never. Tukisanyukidde era manyi nti kijja kukkakkanyaako ku malala agamu agabadde agabamu muffe. Obwakabaka bwa Buganda bwagala omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ayambe bannayuganda abali mulimu gw'okulima emmwanyi n'abazisuubula bongere ku mutindo gw'emmwanyi zaabwe olwo gavumenti ebakwasa obuvunaanyizibwa obw'okwetundiranga emmwanyi ebweru w'eggwanga mu kifo ky'okulowooleza bamusiga nsimbi. Olunaku lw'eggulo Pulezidenti Museveni bwe yabadde
yabikudde ekyama nti omukyala omusigansimbi Enrica Pinet government gwe yali epatanye ayongere omutindo ku mmwanyi za Uganda nkituufu nti yalina yadde obukugu bwonna mu by'emmwanyi ye nga omukulembeze gw'eggwanga yamusaba nti engeri gy'alina emikwano emingi mu mawanga amalala ayambeko ku by'emmwanyi za wano. Endagaano eno gavumenti gye yakola ne musigansimbi atalina nsimbi wa kampuni ya Vinci Coffee Company yayogeza bannayuganda ebikankana era gye byaggwera nga paalamenti enoonyereza n'esemba esazibwemu kubanga teyagoberera mateeka. Museveni yasinzidde mu kisaawe ky'ameefuga ekkololo mu kwogera ku okutongera eri eggwanga n'agamba nti omukyala oyo Pinet ye obukugu bwe okusinga buli mu bintu birala ng'okuzimba amalwaliro naye eby'emmwanyi ye nga Museveni yabimuteekamu nti azudde Uganda akatale. When I met Madam Pinetti, the one you have been attacking, she had no idea about coffee. It is not her. She had no idea about coffee. I, however, could see that she had a wide network of contacts. I asked her to look into coffee. After some time, she came back with a positive report that it was doable. I am the one who told her. For her, she was in hospitals. Therefore, those attacking that project are supporters of Kenunula to bleed of Africa. Perpetual bleeding. If they were not, they would have responded to our call of 1986 and after to come forward and add value to coffee and seek government assistance. Babadde atikkula abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu kisaza kya Ddondo mu ggombolola ya Mutuba 2 na Bweru ne Mutuba 5 Kawempe amakulu ge baleese mu Lubiri Emmengo omwogezi w'Obwakabaka era minisita w'amawulire n'olukiiko w'ekitiibwa Noah Kiyimba agambye nti bannayuganda bangi balina obukugu obumala okweddukanyiza ekirime ky'emmwanyi nga tino baagala gavumenti ebakwasa omulimu guno eve kubagwira. Era tusaba president mukubakwatirako n'emiganyulo oba enkiza yabadde eweereddwa omuyitale ne bannayuganda bano nga bwe yasuubiza bawagira era byonna ebyo ebigenderako abawagire mu bujjuvu basobole okwongera omutindo ku mmwanyi. Ffe ng'Obwakabaka tugamba abantu lima emmwanyi osirike tuddeyo tukulaakulanye ebitundu gye tuva nga tulima emmwanyi. Ssaabasajja Kabaka maaso moogi yatugamba tulime emmwanyi kati gwompa nsonga kyatanalima mmwanyi. Bannayuganda twongere okwettanira ebibiina eby'obwegassi. Mu ngeri emu ekitiibwa Kiyimba asabye gavumenti ekulemberemu kaweefube okulwanira eddembe ly'obuntu n'obwenkanya ng'eyimbula ababaka ba paalamenti abiri abaakwatibwa gye buvuddeko okuli omubaka wa Kawempe North Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana owa Makindye West. Tulabye abazizza emisango bangi egisinga n'ekyo naye ne babanga bayimbulwa kooti ne bakkiriza okweyimirirwa ne bano abakulembeze Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana nabo tusaba kooti ebayimbule bawoze nga bava ebweru kubanga situlowooza nti basobola okudduka mu ggwanga muno. Abaami b'amagombola bakiise embuga okuli Mutuba 2 na Bweru Maria Mudagire ne Mutuba 5 Kawempe Benon Sempala bakulembeddwa mu kaggo basabye abazadde balwanyisa obutabanguko mu maka ekifuuse ekizibu ekinene ensangi zino. Nabadde ekyaggwe ne baŋŋamba nti Buganda tetukyayagala na kwogera kigambo nti tuzze Buganda ku ntikko wabula bo bantumye nti baagala tunyweze Buganda tuginywereze ku ntikko. Mwebale nnyo mwebalire ddala abaami ba Kabaka mwenna ku mitendera egy'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwammwe mwongere obukola buli lunaku buli kiseera. Ku lwa bannabyabufuzi abeetabye ku mukolo ogwo mmeeya wa ggombolola ya Kawempe Dr. Emmanuel Sserunjogi agambye nti bakwongera okukolera wamu n'abaami ba Kabaka abakulembera ggombolola n'amasaza batuuse Buganda ku ntikko. Owulira emiwendo egyekanamye si local government era ekyo tukikuloopera nti ate gavumenti eri endala yerina obuvunaanyizibwa. Babayinza oga nti aba gavumenti eyawakati mwe mwoteeka emisolo ku mafuta nedda ssebo. Ffenna tulumira wamu emisolo egirinnye. Ffenna tulumira wamu ku kulinyira kw'eddembe ly'obuntu erikugenda mu maaso. Ssebo n'obugambo obutonotono njagala okkirize nyongere okweyama mu maaso go ne mu maaso g'abaami n'abakyala ba Ssaabasajja nti Obwakabaka bwa Buganda tujja kugenda mu maaso nga tubulwanirira.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyo akutusibako nana habo mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo senyesa nana habo mouthwash ozize amannyo okulwala okunyenyeera n'okuvaamu olusaayi nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo nana wansi ne mu mbiriizi kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Sahara mu Choose Mix akanzaali akazitoyo envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara tangawizi tea amajani agawa chai Liwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Saabalamuzi n'omumyuka we singa bawummula emirimu gyabwe gavumenti yagatako okubalabirira okutuuka nga bafudde nga munnamateeka Hamza Ssekidde bw'annyonnyola. Saabalamuzi n'omumyuka we singa baba bawummudde emirimu basigala bafuna ssente ez'omusaala gwe babadde bafuna okumala ebbanga ery'obulamu bwabwe bwonna. Baweebwa akasiimo ya bitundu 2.4 ak'omusaala gwe babadde bafuna buli mwaka nga guno gukubisibwamu emirundi 5 era ne guddamu ne gukubisibwamu ebbanga ly'emyaka saabalamuzi oba omumyuka we gye baba bamaze mu buweereza. Baweebwa ennyumba oba ssente ezibasobozesa buli omu okuzimba ennyumba emujaamu. Basigala baweebwa ssente ez'okubalabira mu byobujjanjabi buli mwaka. Baweebwa emmotoka saako driver. Basigala baweebwa security gavumenti eya Uganda. Abakulembeze b'ekibuga Kampala bayisizza etteeka erigenda okuyamba okuyoola abaana bonna ab'oku nguudo ne bazadde baabwe abakozesa abaana babato mirimu ejjalejjalejja ku nguudo za Kampala erituumiddwa Kampala Capital City Child Protection Ordinance. Abakulembeze bano bakulembeddwa omuloodi w'ekibuga Kampala Yesitukiddemu, minisita omubeezi wa Kampala Kyova Togabe Kabuye ne bakansala ab'enjawulo. Etteka lino lyakuyamba okuziiza ebikolwa eby'okutyoboola eddembe ly'abaana era lirina ebiragiro 11 nga mu bwayiro obumu teri muntu yenna alina kukozesa mwana mirimu emikakali kaabe wakaba ku nguudo gamba ng'okwasa amayinja okutunda sukurapu okusabiriza ssente ku nguudo okutembeeya ku nguudo za Kampala ne kukola mu bbaala. Wabadde yatongoza etteeka lino omuloodi wa Kampala Salongi Lyasitukiddemu agambye nti etteeka terivunaana baana abali ku nguudo wabula bazadde baabwe singa abaana abo banaasangibwa nga bamenya etteeka eryo. Temuli kawaayiro n'akamu tteeka ffe twakola ekigamba nti abaana abali ku nguudo n'abantu bano abalina obulemu abeetaaga obuyambi nti baba bazizza musango okubeera ku street nga naye omusango guli ku bazadde baabwe n'abantu bennyini ababaleeta ku street okubafunamu ensimbi. Omuntu aliko obulemu nga ddala yeetaaga buyambi tetumulinaako tabbu n'akamu n'akettondo kubanga alina okubanga afuna obuyambi. Ffe twali tulikola etteeka lino era twayagala nnyo nkiyise walking a tightrope nga twagala okubalansinga wakati w'omuntu okuba n'obayita obuntu okwagala okuyamba omuntu ali mu bwetaavu ate n'okulaba nti abaana baffe tebakozesebwa kubeera ku nguudo nga waliwo ababafunamu. Minisita omubeezi owa Kampala Kyova Togabe Kabuye agambye nti etteeka lijja kuyamba oggolola abazadde ettumba abadde tebakyatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe. Omulimu guno gulina ekitiimu kye bayita bakatens. Omulimu gwabwe kugendeyo ne bajja abaana gye babajje ne bajja ne babakolera ssente. Naye ekisinga obuzibu nti obwana obwo kagenda okweza emyaka 14 12 nga kamaama kubanga bakimanyi nti akaana akalina akaana kanne waako ate kaleeta ssente ki ssente nnyingi. Ne tulowooza nti etteeka lino ligenda tuyambako kubanga liziddeyo ddala mu kinyusi ate ne lyongera okukwata ku bazadde obutabateeka buvunaanyizibwa bwabwe eri abaana be bazaala kubanga kitulaze bulungi nnyo naddala bwe twava mu COVID nti abazadde ebinange ebyokuzaala ffe tukoma ku kuzaala oluteeka wali akaana ng'okaleka abamu abalina kuvunaanyizibwa kukaseeka mu masomero. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako Modern Tea amajani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira. Wanywedde kacayi ka Modern Tea akawoomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modern Tea, your best choice. Ebya ttiimu y'eggwanga ey'omupiira eya Uganda Cranes byongedde okubijja mu mpaka ez'okusunsulamu ensi ezinakiika mu Africa Cup of Nations empaka ez'omwaka ogujja mu Ivory Coast bw'egudde maliri goal 1-1 olwaleero ne Niger.
Pira guzanyiddwa mu kisaawe kya St Mary's ekitende wakati mu bawagizi abagenze mbungi okuwagira ttiimu yaabwe wabula Uganda obuwanguzi bugibuze. Uganda Cranes yasoose kuteeba omuzannyi Milton Kalisa yateebye mu kitundu ekisooka eky'omuzannyo olwo Niger n'eteeba ey'ekyenkanyi mu kitundu eky'omuzannyo kyokubiri nga muyizi taswabwe Muhammadu Sabo yagiteebye. Uganda efunye emikisa egiwerako mu bazannyi abagezezaako nga Mia Farouk, Emmanuel Okine, Fahad Bayo naye balemereddwa okuteeka omupiira mu katimba. Abazannyi abatandise ku ttiimu y'eggwanga olwaleero ye Charles Lukwago, Bevis Mugabi, Halid Lwaliwa, Aziz Kayondo, Khalid Awucho, Alan Okero, Bobos Byaruhanga n'abalala. Uganda mu mpaka zino yakazannya emipiira ebiri n'efunamu akabonero kamu kokka era yakuzaako okuzannyira Tanzania emipiira ebiri wano n'okugikyalira mu mwezi ogw'omwenda omwaka guno. Algeria ekulembedde ekibinja ekyoffa n'obubonero busatu, Niger obubonero bubiri, Tanzania ne Uganda bonna balina akabonero kamu kamu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Dumzas Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa gakolebwa Uganda Bati. Ku muliraane Kenya okulonda kwa bonna kusemberedde okutuuka, enkambi ya musajja mukulu Raila Amolo Odinga eyongedde okuggumira okunoonyereza bwe kulaze nti akyakwira waggulu nnyo era singa akalulu kabadde kakubwa lwaleero Muzeeyi Odinga yandikawuuse buva. Okunoonyereza kukoleddwa ba Infotrack, ekimu ku bitongole byetengeredde mu kunoonyereza era ebisibwamu ekitiibwa e Kenya. Alipootera azze nti Raila Odinga n'omukago gwe yatuuma erya Azimio akyakulembedde n'ebitundu 42 ku buli 100, ate munne William Ruto n'omukago gwe yatuuma Kenya Kwanza ali mu kyakwirira n'ebitundu 38 ku buli 100. Mu kunoonyereza kuno bakizudde nti obuwanguzi bwa Odinga buli ku bululu obukadde 9.3 ate Ruto awezza obukadde 8.4. Okunoonyereza kuno kwakolebwa ku nkomerero y'omwezi oguwedde ogwa Maayi era abakuliddemu ensonga zino bagamba nti bayagala kikolebwe ng'abakulu bombiri baakamala okulangirira abamyuka baabwe. Kinajjukirwa nti Muzeeyi Raila Odinga yaleeta mukyala abeere omumyuka we, omukyala omugundiivu era aludde mu byobufuzi bya Kenya Martha Karua, era singa n'abawangudde obwa pulezidenti yajja okumumyuka. Ate William Ruto yaleeta Nagaga Rigathi Gachagua okubeera omumyuka we. Akalulu k'e Kenya kengedde kakubwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, naye ebbugumu lyeyongera buli lukya. Bagenda okulonda omukulembeze eggwanga n'adda mu bigere bya Uhuru Muigai Kenyatta agenda okuwummula balonde ababaka ba paalamenti ne bagavana abatwala amasaza. Abavuganya ku ntebe bali bana wabula embiranye okusinga eri wakati w'ababiri abo Raila Amolo Odinga ne William Ruto. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye n'azimbira abantu be abeetaaga okubeerwa mu ssaza Kkooki ennyumba ez'omulembe okukyusa ku mbeera zaabwe. Omukulembeze eggwanga Yoweri Museveni atadde omukono ku tteeka erifuga amasannyalaze paalamenti yakolamu ennongoosereza omwezi ogwokuna omwaka guno nga lirimu ebibonerezo ebikakali eri abo ababba ebintu ebyeyambisibwa okutambuza amasannyalaze. Obubaka bwa Buganda bwagala omukulembeze eggwanga ayambe bannayuganda abali mu mulimu gw'okulima emmwanyi n'okuzisuubula bongere ku mutindo ku kirime ekyo olwo nno gavumenti bakwasa obuvunaanyizibwa obw'enkomeredde obwetundira emmwanyi bweru w'eggwanga mu kifo ky'okulowooleza mu bagwira. Ku muliraane Kenya okulonda kwa bonna nga kusemberedde okutuuka, enkambi ya musajja mukulu Raila Odinga eyongedde okuggumira okunoonyereza bwe kulaze nti akyakubira waggulu era singa akalulu kabadde kakubaawo leero Odinga yandikawuuse bufa. Ge mawulire ag'essaawa zino agundegunde maaso moogi.